ogwa Daily Monitor sako ne Kenneth Arelang onono nga ye mukwasi w'ensawo owa ekibiina ekigatta bannamawulire ki Uganda Journalism Union. Twagala kwongera kumanya ebigenze maaso ku nsonga eno. Nja kutandika naawe Abu Lubowa, twagala kumanya embeera ebadde etya ssebo okutuusa ku ekyo bw'otyo ssebo wavudde ewaka era bw'otyo ssebo wazze ku mulimu guno ssebo, twagala kutunyumizaako bibadde bitya eyo ssebo? Webale nnyo. Of course lwakedde ng'olunaku olulala lwonna omuntu wova ewaka ng'ogenze kola, era tubadde twasoose ku polling station yennyini eya Kazangola. Then ne tugenda ku polling station council Nalukoola gy'alondedde. Naye bwe tutuuse ku polling station eyo ne tumaliriza okavalinga ne tugiyita, kubanga tubadde tukola sweep mu polling stations ez'enjawulo okulaba embeera eri etya. So ne tugendako Wambogo, waliwo polling station eriwo. Then tubadde tukyali awo ne batugamba nti bannammwe abali ku polling station ya Kazangola babakubye mezibu nnyo, abamu ne kamera ne bazitwala. Kati ne tudduka ne tutuukawo, tugenze okutuukawo nga Hafsa akaaba maziga, mukazi wa Nanvumono wa Spark. Yes, okay. Wa Spark nga akaaba maziga. Then waliwo baganda baffe ab'oku NBS nga kamera ne live unit babitutte. Kakati tubadde tukyali awo, Aganaga najja, Khalifa Aganaga Mukibi Sadat. Yes, Mukibi Sadat nga ali mu kuyitaayita mwira nga tuli mu kuba bifaananyi nga bulijjo, like it was a normal working day. So tuba tukyali ku ye ne tulengera ekibinja ky'amagye ekijja nga bakutte waya, bakutte batoon, bakutte waya zino eza solido, bakutte batoon, bakutte mundu, beesabisa obukookolo bonna ng'abajjaati we beesabikanga ne bano bwe badde beesabise, bambadde gaalubindi nga tulina kyoyinza toyisobola na balaba kumanya nti oba ono yaani, tebalina mannya kuno. So ne batu kye basoose okukola kwe kutuggyako kamera ffenna. Olutuuse ne babazingako? Yes. No, twalengedde nga bajja ffenna ne tudde awantu wamu, because ebiseera ebisinga twegamba nti wabeerawo ekitali kituufu tudde awantu wamu oli asobole okutwa-identifyinga. Okay. Kubanga batugamba mwambale press jackets, mwambale protective gear, byonna tubadde tubirina. So ne tudde awantu wamu nga tulowooza nti oba mbeera ya bulijjo. Abasajja batuukidde ku ffe ne batuggyako kamera, olumaze okutuggyako kamera olwo embooko n'etandika. Raymond gwe basookeddeko awo ne bamusika ne bamutwala nga bamukuba bubi nnyo. Awo nange we bansikiddeyo ne batandika okunkuba, ne bankuba engwala, ne ntumira bintu biki abantu nga bwe baleekaana. Ngenza okumba ndi awo ngenda okulengera kabugo, kati awo sizzeemu kutunula mabega. Omusajja alizezzaako okunkuba mu mutwe naye kinyambye mbadde nyambadde protective gear, omulala ankubye mu lubuto omuggo, ekinyambye era protective gear, omulala ankubye eŋŋumi mu lubuto, kwegamba akaseera akabadde kazibu nnyo. So ne batukwata ne batutwala mu drone, nga bw'oyingira drone embeera ereddamu bupya, ng'embooka eddamu neeseka munda. Ababajja ebweru bwe babadde babakuba olwo mu drone? Mu drone bakanyugayo bukanyuzi. Kati abali munda ne bakutandikirawo. Ate bw'aba bakakutandika nga bagamba weebake ng'otunudde wansi. Weebaka ng'otunudde wansi ate era embooko zisigala zikulya, kwegamba ne weebuuza ekituufu okole ki. Kye nakoze nasinze protectinga mutwe bwe nti, because at least enewala treatingako naye omutwe guno wegufuna damage. Then ne tubeera omwo, omusajja ne batugamba mutuule, totunulira tunula wansi, ne batugamba buli omujjamu essaati ogyesibe. Ne batusiba kantuntunu ffenna, ne tubeera omwo nga batusibye kantuntunu, ne baggala drone amadirisa gonna nga tuli omwo tetussa bulungi. Mulimu yabadde wa Athima n'abagaba bannaaye enfa, olubagambye enfa ne batandika okumukuba emiggo, fiira ddala oba oyagala kufa anti ogambye ofa. Then ne tubeerawo awo okumala ndowooza essaawa nga nnamba.
nga muli mu drone nga ebyokubakuba byasiriseemu olwo ate nga bisirika omusajja nga ava buvi mu bbanga n'agamba kati waliwo abadde awo ng'atunuulidde Kabugo wa cameraman wa NTV n'amugamba gwe twasoma ffenna natandika omukuba kozi twasomerawa ng'eno bwamukuba paka Kabugo bamugambye nze somangako naawe n'agamba okay so naye wabaddewo ambadde wano babadde babakuba babagamba ki mu process eyo yonna ey'okubakuba mu process y'okutukuba nga bagamba tubatunuzaamu kamera simanya mutu profilinga mwagala tukyaya abantu netubagamba naife tunabba tunuzaamu kamera mubaddemu akatuuka ne tudde ebbali nti ate bulijjo temufokasinga kubira mubeera kuffe then netubeera awo okumala essaawa nnamba kati mubegayirira kubannyonnyolako buli kigambo kyobadde ovaamu nze omusajja yanfumise ekintu mu lubuto neŋŋamba n'agamba oyo ayonoonye bonna mubonoonye kati bonna mubakube ffenna ne batandika otukuba nga buli kigambo kyovaamu omusajja yaninye engatto muno nga wano wansi nebasendoza mubaddemu kadde ka bokisi k'amasasi nga kanyiga wano mu lubuto naye nga tosobola yadde mugamba nti nfa nga buli kigambo kyovaamu kibadde kikkubya so ne tubeera mu mbeera eyo ne tutuuyana nzi nasiibye naye ntuuse ekiseera ne ŋŋamba wenfunira kyansi yonna efuna amazzi ngenda nga mpulira nzitowereddwa obulamu nga buganye ne batuuka ne batugamba katugenda babala naye ng'okubabala oteekawo omutwe bw'oti kati ng'oli bwakubako oba ebadde wayo oba ebadde kubanga bebadde batusibye amaaso naye nga kebakusibye ku maaso ne kamala kakugwako gwannyonnyola so nagamba ngenda babala naye nga akuba batuuni mu mutwe sitegedde oba ebadde wayo oba batuuni kati nga wakuba pap ng'ogamba 1 ng'akuba okulala 2 3 kati nga watuuka wakati kati ngagamba amusobezza kanziremu nga mwe mulina okubala yes naye nga mukusobya okwo kitegeeza agenda kuddamu abakube bannaye okutulugunya kuli mu drone omwo sajja batuyisizza bubi naye nebaza mukama ntukyali balamu mu mbeera eyo olina bw'osobodde okwidentifyinga mu mbeera y'ebitongole by'ebyokwerinda nti oba kino kitongole kya byakwerinda gundi kyekibadde kirina bonna babadde mu uniform yayo PDF ekyo kyensobola okugamba ng'ate bonna beyambadde obukookolo toyina gw'olaba bambadde gaalubindi toyina wotandikira kugamba nti oba ono kati awumuvuddewo mutyawo mu drone yawo so wetumazeewo okumala essaawa nga nnamba tubadde tuli awo nga balese ne mmeeya w'ekyengera Mathias Walukagga embooko ne zimutamu n'abagamba afande yenza atera okuyimba obuyimba babongeze ku ssente embooko neddamu neemutabukira kati ng'ate buli gwe baleeta ffenna batuyisaamu rawundi y'embooko nga babaddamu yes buddemu waathima nga sabubi ekyo ne kimukubya okugamba obugambi nti bannayinye naathima sikyassa so ne tubeera awo tubadde tuli awo ne basalawo batutwale ekawempe ku poliisi so tutuuse ekawempe ku poliisi ne batuggyako statement naye poliisi yonna nga mutuufu olaba eri mu kiyongobero kubanga tewabadde embeera ebadde etukubya tewabadde embeera etukwasa statement gye mukoze poliisi ebaguddeko omusango ki poliisi tetuguddeeko omusango in fact bagambye mmwe muli ba victims kubanga tukubiddwa ate kubanga tewabadde nti oba polling station kuliko effujjo oba tulina gwe tulumiza nti oba tulina kyetulemeseza abo byokwerinda kuno kwonna bakubyeko emiggo amaviivi gonna bagakubye emigulu so wasobodde okusibuluka mu mbeera eyo oba olunaku osigadde olutambuza empagi yo ngitambuza alhamdulillah kubanga ngenze neŋŋamba Mungu alabika ali mu kungezesa naye ekigeza alhamdulillah ndabika nkiisa kali kakati njagala kufuna Kenneth Areleng mu dakiika ntono nnyo kubanga emboozi ya bulubo ebadde teyeetaaga wadde okusalamu naye kakati mmwe nga abali mu bibiina bino ebigatta bannamawulire omulimu gwaffe gusigaddewa kiki ekiddako se omanyi bw'ogenda ekawempe naddala ennaku ezo paka essaawa ya leero naligambye nti ebadde battlefield ku sayidi ya mawulire nti bannamawulire babonyebonye nnyo kamera zaabwe zoononeddwa
embeera gye bayitamu si nnungi ate nga yo omulimu gwasobola gwagenda ate alipootinge ku nsonga yaki ku nsonga eriwo mu ggwanga ffe nga Uganda Journalists Union n'ebibiina ebirala USPA ujja ebibiina byonna tufulumiza eddoboozi nga lyamwanguka eddoboozi nga lyawamu nti bannaye munnamawulire muwe eddembe lye akole omulimu gwe omulimu gwategeera gwe gw'okuripootinga okumanyisa ensi biki ebigenda okukola ki okubaawo ebiribeerayo naye nga tusuubira nti ebitongole bino ebikuuma eddembe security agencies tuvumirira ebikolwa ebikoleddwa ku bannamawulire kuba munnamawulire bw'oba ogamba nti ali mu system eya fourth estate nsuubira nti omulimu gwakola mu ggwanga lyaffe erya Uganda mulimu gwa maanyi so nga ku saidi yaffe ab'amawulire tufulumiza eddoboozi nga lya bukambwe ne tugamba nti owaaye ndowooza katusooke tuddeko ebbali mwenga security agencies musooke mwetereeze kubanga tusuubira nti we are an asset mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Okudda ebbali otegeeza ki abatulaba bandyagadde okukitegeera obulungi? Okudda ebbali tugamba nti tetugenda kola mirimu gyonna egirimu ensonga ya security okujjako nga waliwo okukkaanya ng'eddembe lya munnamawulire liweereddwa ekitiibwa ng'era omulimu gwe agukola bulungi. Kamera munnamawulire gyakwata kamera ya ssente nnyingi naye oli akuba bw'aba akuba ayinza okulowooza nti kamera ya mitwalo 5 kamera ya bukadde 5 so bw'oba togiwadde respect munnamawulire bw'oba tomuwadde respect ye eddembe lye bw'olirinnyirira kiba kitegeeza tagenda kukola mulimu gwe ng'ate oyagala asobole okumanyisa ensi. Kale tuyanza nnyo tuyanzege mukulu Kenneth Areleng ono nno nga ye treasurer oba akwata ensawo eya Uganda Journalists Union ebimu ku bibiina ebigatta bannamawulire nakutegeezezza nga tutandika amawulire nti wetwajjidde ku mpewo ng'okubala obululu kugenda mu maaso wali eri e Makerere era njagala twegatte ku Peter Serugo atubuulire